Myewo njaga tugere buterevu mu ggwanga erya South Africa okulonda kaggwa ne balangirira bayine ebbanga libawa oyo oba oli awo enteekateeka yaabwe y'okufuna gavumenti bw'oba gw'owangudde okusobola okufuna gavumenti bw'oba towangudde ng'okunoonya banno bafune mugende maaso n'okukola enteekateeka eyo naye dynamics zikyali nzibuzibu oba oli awo simanyi mbeera kati bweyimiridde. Ssemateeka waabwe aw'ennaku 14 okuva nga balangiridde ebyenkomeredde gavumenti empya okuba nga erondeddwa, so kiba kitegeeza nti okulonda ebyenkomeredde byalangiriddwa ku Sande. Mu wiiki 2 South Africa erina okuba nga efunye pulezidenti nga n'amasaza omwenda gafunye ba prime minister, kubanga ababaka mu parliament bebalonda president, ababaka mu nkiiko z'amasaza ne balonda basaba minisita. Ekyo kirina kuggwa mu wiiki 2. Era ssemateeka akirambulula bulungi nti mu wiiki ezo 2 akakiiko k'ebyokulonda kakwata olukalala lw'ababaka abalonde mu parliament ne mu nkiiko ez'amasaza ne balukwasa Saabalamuzi. Saabalamuzi olukalala n'alusindika eri ewa Kalaani wa parliament. Kalaani n'atandika enteekateeka eza olutwala lwa parliament olusooka naye ng'alinda olunaku lulangirirwe Saabalamuzi. Kati jjo Saabalamuzi Raymond Zondo nga bamukwasa olukalala yategeezezza nti mu bbanga ttono mu nnaku ntono agenda kubalangiridde olunaku parliament lwegenda okutuula. Kakati mu kiseera ekyo Saabalamuzi takola yekka, aba atadde amatu ku ttaka okuwuliriza naddala mu mbeera ng'eno. Kubanga kiba ate kyakabaata okuyita olutuula nga naawe okimanyi tewannabeerawo okukkaanya kukola gavumenti, parliament eba ejja kubaamu kavuyo. Kakati si kyaba ayagala, n'olwekyo bakyola nti jjo Saabalamuzi teyalangiridde olunaku parliament yabadde egenda kutuula, wabula olukalala n'aluweereza wa Kalaani wa parliament n'asuubiza mu nnaku entono eziddako olunaku agenda dulangirira, naye ssemateeka naye amusiba emikono, talina kusukka wiiki 2 kukola ekyo. N'olwekyo kyekirindiriddwa ku ludda lwabwe. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze ogwako, Saabalamuzi atandise okukola ogugwe, Kalaani wa parliament naye atandise. Naye ebibiina by'obufuzi birina obuvunaanyizibwa obusinga obunene nti ANC yakulembedde banne naye n'ataweza bitundu byasalira, yalina omukisa ogusooka okwogeraganya n'ebibiina ebirala bimwegatteko baweze ababaka ku bitundu 4 ku buli 100 aba yafunye abaka 159 butereevu yeetaga ababaka 201 ku babaka ebiina okukola gavumenti. Kitegeeza yeetaaga okunoonya ku bibiina ebirala. Oyina Democratic Alliance erina ababaka 87, oyina Yakobo Zuma ne Umukhonto Wesiziwe balina ababaka 58, oyina EFF eyamalema balina ababaka 39, yakendeddeko ababaka 5 bw'ogerageranya mu kulonda okwasembayo. Oyina Patriotic Alliance erina ababaka baayo 9, oyina Inkatha Freedom Party erina ababaka baayo 17 n'ebibiina ebirala ebirina 6, Action South Africa erina ababaka 6, oyina abayina 3, ebyo biwero, oyina abayina 2 n'abayina 1. Kakati ssemateeka n'etteeka ly'ebyokulonda byogera ku kukola omukago oweze ne gusobola kuba gwa mirundi 2. Osobola okufuna ekibiina ne mwegatta ekimu oba ebibiri ne mukola coalition ne mukola gavumenti. Kyokulabirako ANC esobola okwegatta ne EFF ne Umukhonto Wesiziwe baba wezolo, oba esobola okwegatta ne DA 2 baba wezeza omuwendo 87 ne 159 baba wezeza omuwendo. Naye ate era osobola okukolagana n'ebibiina ebyo nga temuli mu mukago nga mukkaanyiza nti bagenda kuyambako okulonda pulezidenti wo, bakuyambeko okulonda basipiika bo, bakuyambeko okuyisa budget, naye ku nsonga endala mukkaanya nsonga ku nsonga, temujjanga kitole ekigendwa mu nkolagana y'ekika ekyo tuleme kubeera kitundu ku gavumenti y'obwosobya baleme tukubiramu Botswana. Naye tetwagala wabeerewo katabanguko mu ggwanga nti tewali gavumenti, kuba bwe mulemwa ssemateeka abazaayo ne mu kulonda ekyo nakyo weekiri. Kati olenzoga mufo ky'okuzzaayo ensi mu kulonda jangu mu parliament akalutu kakubi kandidate wamwe muwa bwa president, naye tukomaawo ku nsonga endala
tuyina kudda ku meeza ku buli nsonga kati ekyo kikaluba nga buli nsonga gy'olina okuleta mu parliament ate mudda ku meeza ne mutuula kikaluba so nga wali mu coalition ensonga eziriko okusuka omugazo namba mwazikaanyaako kitegeeza nti buli lwe mujja mbeera bumu ne collective responsibility buli omu okuwagira munne kati ago makubo ya abiri naye waliwo nekkubo eryokusatu erya government of national unity buli kibiina ekisobola kijje kitwegatteko kyebaliko kati kakati jjo baasibye mu lukiiko olwa national executive committee eya ANC ku ssaawa zaabadde nga 4:20 ez'ekiro e South Africa Ramaphosa najja okwogerako eri ab'amawulire babadde bamanyi azze kulangirira kisalibwawo kubanga emisana ssaabawandiisi wa ANC Fikiri yabadde ategeezezza nti tugenda tufunza mu kwogeraganya era naga nti gwe tukyalemeddwa okwogeraganya naye ye Zuma n'omukonto wesezewe naye abalala twogedde nabo tunaatera okutuuka kukkaanya kati kyataddewo endowooza nti Ramaphosa waanagira kijja kuba kiwedde agenda kulangirira kigenda kukolebwa bwe yazze yagaye bugambi ate era twongedde kufunza tetunatuuka ku kyankomeredde naga naye kyebalinga kyebakkaanyizaako mu NEC baleme kugenda mu coalition bakole government of national unity buli asobola okugibeeramu era wano we yategeereza nti ne umukonto eyabadde etubuze tumaze okwogeraganya nayo kati